ekitiibwa okuggwebwako kw'omwaka si ssanyu era okugenda kw'omwaka si izza gy'oli, si kitiibwa. aya eno giwulire. Allah yagamba nti inna fi khalqi samawati wal ardi, okutondebwa kw'eggulu lye mulengera eryo n'okutondebwa kw'ensi kwe tuli, wa ikhtilaafi al-layli wan-nahaar, obudde okukyuka, omwezi ne gubula enjuba nejja, enjuba neeyaka neebula omwezi ne gujja. La aya, mulimu akabonero akeekwese mu ndoomo li ulil albab, eri abatono Katonda byewa amagezi. Muhammadin sallallahu alayhi wasallam olwamala aya eyo n'akaaba, ne bamubuuza nti lwaki okaabye nga aya eyo terimu mawulire gakaabya? Naga nti fa inna tilka al aya yushayibuni, eyo aya buli lwengisoma nze nga Muhammadi nabbi wammwe ategeera, eyo aya ekaddiya. Bw'olaba ng'enjuba evudde emashariki n'egwa emagaribi, obudde ne buziba ne weebaka, ne bukya n'oddamu n'otambula, ne buddamu ne buziba, ofunanga endowooza nti emyaka gyo gy'oyina waliwo olunaku olugenze. Era otambula osemberera entaana. Waliwo enjogera y'abajege egamba nti ebirungi biri mu maaso. Eyo enjogera owulira ng'entuufu n'enjogera nfu. Ebirungi biri mu maaso, okufa kuliwa? Kufa kulungi? Okufa tukuli mu maaso? Era gwe singa babikira nnyoko nti Sula afudde, emmotoka emmenya amagulu naye afudde, nnyoko aseka. Oliko otambule gwe ogamba abaddu nti ebirungi biriwa? Bwe bibanga ebirungi biri mu maaso n'okufa kuliwa? Kuba tonnafa. Kati ab'ebitiibwa bw'olaba ng'olunaku lugenze olumu, omuntu alina endowooza ennamu, waliwo omuntu alina endowooza y'ekijega, Allah yajogerako mu Qur'ani. Mu statement emu yagamba nti inna lafi dhalika la dhikra. Ebigambo bye nabassaako gye bayita Qur'ani erimu ebyokubuulirira bingi lwakuba temubiwabudde. Naye yagala liman kaana lahu qalbun, eyo Qur'ani esinga kuyamba balina mitima gifumiitiriza. Aw alqa sam'a, esinga kuyamba muntu alina amatu agawulira, wa huwa shahid, nga bye bamugamba abiraba. Allah kyali ategeeza, olina ku ntaana oba ku limbo gy'ojjako n'osiŋŋaana mu limbo y'ewammwe nga mulimu abantu abali mu 200 be baaziika awo, ng'abamu entaana zaabwe zitandise okukola ng'obukata bwa lumonde, ng'akabonero akalaga nti entaana yeruddewo. Ne mutuuka n'okusima, jjajja wammwe n'avaayo myaka kyeraga awo temusimawo, abo baaziika kaalidi emyaka 3 emabega. Era ne mukyusa akafo nga bwe baaziika amanyiwo jjajja wammwe. Kati Allah abuuza, gwe bw'ozze mu limbo omwebasa abantu abagenda mu 200 tonakyo jjeemu. N'abuuza ekyokubiri, gwe bw'ozze mu ddwaliro n'olaba abaddu bawanise ng'omuddu ali awo asinda, tolina kyoyiga. Gwe bw'ozze mu lumbe ng'abantu bakaabira omufu waabwe, awo alqa sam'a, n'owuliza n'amatugo nga baddu balaaja n'owulira, tolina kyokyuseemu. Fatamshi ba'duhum ala ba'di su'adan, n'otakwatibwa nsonyi nga muva mu kuziika, ne bakulonda oteekayo munno mu ntaana nga ne kondomu okyaziira n'otazisuula. Olina amagezi? Yagamba nti jarru ala amradukum, mulambule abalwadde bammwe, fatakunu lahum qulubun, ofunemu omutima ogukyuka. Ojja mu ddwaliro nga Haja atumizza Kasimu mukwano gwe, yaba mugambe Kasimu ajje. Haja alaja na simwavu, ali awalinga ng'ente buli budde kuteekayo mpeke, mwabataalambula byemuke kyali kyakuyiga. Muganda waffe oyo Allah yamukisa n'obulwadde ebbanga ddene. Nze nafunako omukisa n'embeera naye ennaku 4 ezasemba yafe. Naye nga gamba ekigambo eki, mugambe abaddu b'amaseeke, ensi teriimu kalungi. Gwe muddu awulira aweddeyo. Kati olambula omuddu ng'atumizza ggwe n'agamba Kasimu, oli mukwano gwange, tuzunze ebbanga. Kasimu twawagira maaniyo ng'asena we nga yakava France.
Kasimu nzadde abalongo abaana bakuze nga tuli babiri. Kasimu omumanyi nkumanyi. Kasimu obulwadde bunnuma. N'ennyamba ogende wojja akakoko nga kaganda bakanfumbire nga temuli munnyu. Kasimu kenjagala okusemba okulya. N'ovuga booda n'ogenda ewakaawo n'osala akakoko gwe kennyini ng'oyagala kanguya. N'oleeta akakoko ku booda obadde otuuka ekibuli ku ddwaliro bwoti ne bakuwa amawulire nti Haaji Allah amujjuludde. Omwana wa booda akuleese n'akugamba nti akakoko kampenze nja keesala. N'okwata akakoko n'okawo wa booda n'akalya nga talinaamu na kulowooza nti nannyini kaamaze okufa. N'ojja mu ddwaliro ne bakulaga mayiti ya gisula ng'ali awo n'omuyita nga tawulira. Fataraahu ayina n'omutunulako nga yoyo yennyini n'omunyeenya nga tawulira. N'onoonya Allah waatadde supaana asumulula emikono asumulula amagulu ng'omuddu tawulira. Mugenzi omukyusa empale ng'agisula yeeyononedde. Ogenze. Omuntu oyo alambudde omulwadde ne bamuyita mu kunaaza n'anaaza. Ne bafulumya mayiti ng'olaba. Bwe bayisa abantu abateeka mu ntaana mbakuteekako. Ne musomedde weegamba nti bisimillah wa ala millati rasul. Eddiini nabbi gye yaleeta sula kwe tugenda okukuziikira. Ne babaweereza mayiti mu ntaana n'osumulula akagoye akali ku mutwe n'osumulula akali ku bigere ne mumuteeka mu ttaka. Nga bonna abali mu ntaana tekuli katamwinaako Luganda. Abamu ne muwanika emikono muveeyo abantu bafune we bakubira akadongo. Eyo n'ovaayo ng'omuntu afudde enkya n'ojja mu nkuuka ng'oyimiriddewo beena akuggulira omwaka oyingire ate akuggalira omukadde. Nga tokimanyi nako nti wiiki ejja ku Lwokuna nawe bagenda kukunaaza. Muhammad kye yagamba, nze bwe nalabanga okutambula kw'ebiseera bwe nafunanga wendi nga ndi bw'omu nga nkaaba. Envi ze zitayina nga ndaba nziyina. Abamu mwemuli nga temwayina birevu omwaka oguwedde kati olina obulevu bw'olaba. Ako kabonero akalaga nti ogenda wa Allah nga tonnaba kugenda mu nkuuka kwewanika weebaza Katonda nti nkyali mulamu. Naye bw'otuusa okuntwala nsobola kundeeta nga ndi bulungi. Tojaguza. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ojaguza omwaka omanye obuzibu obukirimu. Mulimu ebizibu ebi. Era yenna yabadde mu nkuuka oba eyaweereza message happy new year nga wakikoze weenenyeze Allah nga tebunnaziba. Munakuwavu gy'oli ayinza okukukola ekintu ky'olifa teweerabidde. Yagamba bannabbi naga yuudhini ibn Adam, ndi munakuwavu nnyo ku bantu abali mu nsi. Tanakuwalira mbwa, tali ku mbizzi, tali ku nkoko. Wabula agamba nti yuudhini ibn Adam, abantu abatambula nze bannakuwaza, nze Katonda waabwe. Yasubbu dahal, bavuma omwaka mbu gugenze, era ne basanyukira oguzze, ne wa ana dahal, akola ebyo yenze. Omwaka omwali covid yali ye, ne guno ye. Nasoma aya eyewuunyisa Muhammad sama yagamba nti namutu wa nahya wa ma yuhlikna illa dahal. Abantu bagamba mbu bafa era abamu ne bazaala abaana, naye abantu bagamba mbu mu emyaka egijja nga gya bisiraani gye bali. Ekyo kye bayita ekisiraani bamaze okuyita Allah waabwe nti kisiraani. Uliya bino ebina byakola oyo goyita ekisiraani. Yagamba nti Allahu yatawaffa al-anfusa, malayika si yabatta nze mbettira, oyo Katonda goyita ekisiraani. Ekyo kimu. Ekyo beerawo ng'okimanyi ssaawa yonna ayinza okukunyiga nga n'okulaba tolwadde. Ng'ovudde n'ewaka osiibudde olina woogenze n'atakukkiriza kutuuka, oyo yennyini yatutta, oyo goyita ekisiraani. Ekyo kimu. Ekyokubiri, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti Allahu sabira ne wala yansa, byonna bye munkola ndi mugumiikiriza ne sibyerabira. Obwamalaaya bwe wakola omwaka oguwedde, obubbi bwe wakola South Africa, omukazi gwe watta, ebyo tolowooza nti okukuleka mu nsi omwaka guggweko nga wooli tabimanyi. Mugumiikiriza teyakwerabira.
ekyakubiri. Ekyokusatu, la tudrikuhu al-absal ne wa huwa yudrikuhu. Ne bonaganula amaaso ne weggalira mu nnyumba ng'oyagala kale mulaba bigere togenda kumulaba mpaka lwolifa ate gwe buli wooteeka ekigere akulaba oyo mutye. Aya emu eri mu Surati Fussilat aya 40 Allah yagamba nti innal ladhina yulhiduna fi ayatina, mu abantu abali mu nsi nga mukola ebintu bye nagaana tolowooza nti woosula simanyiiwo. Afaman yulqa fi nnaari khayr, okulaga nti nkumanyi nkutte nkwoke. Amma yatiya amina yawma alqiyama, oba mumwe gwe nattaye nga agenda mu jjana yanaabaaliddemu bwe yamala yagamba imalu ma shi'tum, mukole bye mwagala ne innahu bima ta'maluna basir, musula mmanyiiwo bye mukola mbimanyi ate mbalaba. Okukakasa nti Katonda atulaba ne bye mukola abimanyi, bye mukola ekiro nga mutaddeko topi obudde ne bukya n'oyambala ekikanzu naye ng'ekiro obadde mu topi ng'oyambadde ogugoto ng'ogw'omubbi, okulaga nti abamanyi era abalaba. Ogenda mu sura bagiyita twariki aya yakuna, yatandika na kulayira. Allah tamala galayira yaga nti wassamaa'i wattwariki, mbalayirira eggulu n'ekintu bakiyita twariki. Wama adraka matwariki, Muhammad kye bayita twariki naawe tokimanyi. Ne annajmu thaqibu, kye bayita twariki ye munyenye ejjanga obudde bugenda kukya, abalunnyanja n'abasajja b'omu malungu gye batambulirako. Waliwo emunyenye yejja ab'omu malungu bagitambulirako bagimanyi. Bwe yamala yagamba in kullu nafsun, buli muntu atambula mu nsi lamma alayha hafidhu, namutega bamalayika abo bayina kamera ate bakwata ekifaananyi. Oba ozze ku mwenda, oba ozze ku ssaawa 10, oba okikoledde mu ggulu, oba okikoledde wa, bukyonna buli kyokola bayina kamera n'ekifaananyi. Kati byonna bimwakoze ekiro nga museka muwanisa emikono muli mu kunywa, abagambye ndi munakuwavu gye muli, fastaghfiru lahu, mwenenyeza Allah. Ekyo kimu kibadde kya mwaka. Ekyokubiri, muganda waffe eyatuyise wano yatuyise ku akiika. Kibayita akiika, Imaamu musanyusa okulaba, hiya dhabihatu anil mawludi lilghulamu shatani wa jariyatu shat. Kibayita akiika kwe kusalayo ensolo, embuzi oba endiga, nga weebaza Allah ezzadde lyakuwadde. Omulenzi n'omusalira embuzi 2, omuwala n'afuna embuzi 1, ng'ekyekwesa ekiri emabega kwebaza Allah kyengera kyakuwadde. Ekyo bayita akiika. Ab'ebitiibwa si buli muntu atambula mu nsi nti azaala, era temulowooza nti abaana bali awo binyumo ayagadde awasa n'azaala. Abantu bangi mu nsi mwebali nga balina n'abakyala 4, n'abamu ng'ayenze n'amalako South Africa nga tafunanga wadde mwana ayiika ndusu. Ogenda mu sura eyitibwa Shura aya ya 49, Allah yagamba lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi, ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi abivunaanwako Allah yabikutte bw'ati. Yagamba nti yakhluqu ma yasha, bwe mba ntonda seebuuza, ntonda nga bwe mba njagadde. Yahabu lima yashau inatha, waliwo famire mwenteeka abawala awo nga saagalawo mulenzi n'ogwo. Yagamba nti wayahabu lima yashau dhukuru, nyina famire gwempa omulenzi oyo nga talizaala muwala mpaka lwalifa. Yagamba nti au yuzawijuhum dhukurana wa inatha, waliwo famire mwenteeka abawala n'abalenzi. Wayaj'al liman yashau aqima, nyina gwendeka mu nsi nga talizaala mpaka lwalifa nga mugumba. Naye Allah yakoze ekigambo hiba. Hiba kitegeeza a gift, ekirabo. Ab'ebitiibwa kibayita kirabo tekibeera buli wantu, era wano we tuli singa bagabaga b'ebirabo mwenna temufuna. Kati Allah yayita omwana kirabo, ekitegeeza waliwo abali mu nsi ng'ekyo ekirabo togenda kifuna.
ekyokubiri yenna ali wano nga tozaalanga ku mwana totawaananga kgenda wa musawo abagaba bamuyita Allah. Gwazaala abawala bokka totawaana kufuna dduwa y'abalenzi. Allah ebyo yabikola. Allah baba agaba abaana tasinziira ku ndabika ya muntu wadde kitiibwa kyo wabula agabira oyo gw'aba ayagadde. Era ekyo mukimanyi bulungi abantu mwe bali mu nsi wano nga banene nga tebalina baana n'abamu nga bafudde nga tubamanyi. Pulezidenti omu wa kitiibwa yayitibwanga Mwalimu Julius Kambarage Nyerere eri wa Tanzania yava mu nsi nga talina mwana. Pulezidenti yavuddeko Sudan gwe bayita Bashir yavuddeko talina mwana. Eyali atereka ssente z'eggwanga gwe bayita Mutebire yafa talina mwana. Eyali akulembera parliament emu y'eggwanga Kadaga talina mwana. Eyali akulembera KCC Jennifer Musi talina mwana. Abo be mbagamba tekuliiko mwavu. Naye ate ku ssaawa ye Queen awo waliwo omulalu alina abaana 8 bonna balongo. Taya mmeka? Weewunya ekintu ekyo bamuyita Saala mumanyi? Asula makindi ye nate kubeera ku ssaawa ya Queen alina abalongo peyezi. Era ye wano okwewaana abalongo babanzibyeko gwazaala gwe batwala. Oyo Mutebire teyafuna oyo omulalu akola ki? Abayita abaana. Allah bw'akulondanga mu bangi n'akuwa abaana bino wammanga byegendereze nnyo ku baana. Ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala buli lwakuwa ekyengera ayagala nnyo ekyengera ekyo kyebaze. Ekyo kimu. Ekyokubiri ekyengera okukyagala. Ab'ebitiibwa mwagale nnyo abaana bammwe. Mubeere n'omutima omusaasizi ku baana. Olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala alina hukuki ye zimanyiddwa ng'ezo omuzadde ateeko zituukiriza ku mwana. Tolya kyakulya ng'omwana tannakirya. Mwabeera mu woteeri ne bakuwa emmere ya mitwalo 2 omuntu ogu ne bakuwako kirwenzo lye ekine kya 10 ne baleeta obugi baleeta obunyaanya n'osumulula ekkanzu wonaatuuyanira n'omirenge genga bwe yakula ng'ewaka abaana 6 balekedde 10 naye ng'omize emitwalo 2 omuntu ki? Era n'ogamba banno nti nze yingini yeewaka nga bwe nkola bwe mmira naye toli yingini bwongo bwe butono. Abavubuka abali wano ababooda abanywa emmamba ne bakuwa emmamba ya 1 omuntu ki? Balina okuwa supu wa 10 nnyo oyo agenda awubira ku booda bw'ati ogenda omumira nenge waka balekedde 10 nga munaayiiya gwe n'ogenda. Abaana abo Allah agenda bakubuuza. Ayo gisanga Musayyid wa Bakara Allah yagamba nti wa ala al-mawlud lahu. Yenna yagenda n'awasa omukyala n'amuzaalamu abaana. Abaana amavunaana ku musajja. Rizquhun ogenda baliisa. Wa qiswatuhun ogenda bambaza. Bil ma'rufi teekamu ekyo ky'oyinako obusobozi. Bw'oba olina kanaana kkiriza mukalye n'abaana oleme kulyako 15 omuntu omu olekewako 10 mmeka? Basajja bakulu abakuze mu myaka abalolu munansonyiwa omirulu gye muyina n'oleeta ennyama ewaka haafu yo mukulu wa ttwale oyagalako 900 omuntu ogu ne bafumba ennyama ng'oli oganudde amaaso ne baleeta ennyama ku sowaani 16,000 n'oteebuza nyina abaana 9 abaana bafunye eki? N'omira ennyama ng'asaaga ennyama neggwawo obuuza oli ku sinki onaaba bannange bonna baafunye gy'omize oyagala kusesema bali eyo egyo mirulu. Abavubuka abali wano abeefuula abakambwe kambwe ojjewako oyina amagye amafumbe mu kkanzu abaana bagalaba obayitako ng'omubbi n'ogenda mu kisenge bakuwa salaamu tonyega bakuwa salaamu tobaddamu toyagala kukwatako n'oli ejje erisooka n'oli ejje eryokubiri ovayo getaliiko nvubu. Subhanallah 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 naye ng'oli mubbi. Ab'ebitiibwa ezzadde lyaffe Allah lyatuwadde okulyagala ennyo n'okulya nalyo ate ng'abaana obaliisa ekyo ky'omanyi nti okinako obusobozi era ng'okinako experience. Toleetera abaana bato muwogo wa wiiki nnamba
mwogo ali mu starch, omwana wapiwa n'omuwadde muwogo agenda kusumagira. Waliwo emmere gye tuwa abaana nga tujagalamu maanyi, energy giving food. Waliwo emmere nga tujagalamu calcium, waliwo emmere nga tujagalamu protein. Kati oleese lumondo omuganda endebe ennambo, olina abaana basatu, lumondo oyo waaki? Oleeteddeko ebijanjalo n'emukene gwosobola bbirya? Eyo nafaka. Mbaka kye yagamba sallallahu alayhi wasallam nti dinarun ennusu anfaqtahu fi sabilillah, gye muwayo mu kkubo lya Allah abasanyuka n'abawona empeera. Yagamba nti wa dinarun allati anfaqtahu ala ahlika, eyo gy'owadde abantu b'ewaka ne bakozesa naye Allah akuwa empeera. Yagamba nti wa dinarun allati tasaddaqta bihi ala almaskin, gy'osaddakidde omufuna mpola naye ofuna empeera. Naye yagamba nti sente Allah gy'asinga okuwa ekitiibwa ehiya allati anfaqtahu ala ahlika, ye sente waka gye balidde. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ab'ebitiibwa abaana bano nga mwagala tubafunemu empeera ezzadde Allah lyakuwadde. Ezzadde lino tolyagala nnyo kulyonoona, aye tolaga busungu bususse. Omwana tomwagala nnyo kumwonoona, ate omwana tomulaga busungu bususse. Ab'ebitiibwa togirangayo omwana w'ejjambiya, togirangayo omwana we omusekuzo, ne bwali bennyama yo gyalidde, kale ne bwali ba TV agyasizza. Bamaama abali eyo, oddira omwana sigwa omuzaala mwana wa mujjawo, omwana bamuleeta ekyana kito maama waakyo yafa, omwami n'akusaba nti omwana wange abeereko wano, naye omwana n'omwokya omuliro, n'okwata amazzi ag'okya ogayiira omwana owappiwa, omulanga ki? Mulanga kulya nnyo. Naye nga maama Saala onywa obuugi ebikopo 9 omuntu ogwo gwemba tibakkuba. Ekisa ku baana. Kati abaana bano tobaagala nnyo kuboonoona, otuuka okutwala omwana wo wapittu ku ssomero omuteremu emigaati 10, apo ziri omwo, otadde akagaali ke waggulu, otaddemu abamuwerekera, otwala mwana n'ogamba bbaasa ku ssomero, ono musika takubwa. Eno eggaali ye ku wiikendi gy'avuga, gino ekinaana kwalya, ekizibu kyonna mu nkubira essimu, ono musika. Omwana oyo bw'ofa agenda kubeera waani gw'olowooza? Ate abaana bano obutabakyawa nnyo, obutabalaga nnyo busungu, naye kitta abaana. Mwana balina ensobi gy'akoze, omwana muyita oyogereganyeeko naye mu buto bwe wadde mbukulu bwe. Obusiraamu butunuulira omwana nga muto, ne bumutunuulira nga agenda kufumbirwa oba nga amaze okuwasa, bamuyita mwana. Ekyokusatu, ab'ebitiibwa abaana bammwe nga mwagala tubafunemu empeere wa Allah, mukweka emize gye muyina mu baana. Teri kikwambaza kishooti ku wiikendi ng'oli mu baana bo bato, abaana obalaga amabina kubanga ogenda ku wiikendi. Nkweka emize gyammwe. Maama olina mikwano gy'ababi, bajja mu baana bambadde bubi, ennika zirabika, mukweka emize ng'abaana muli nabo. Basajja bakulu abali wano mulina obuzibu bw'okulya, bw'oba tolidde afu ya muceere totereera. Abaana nga bwe mubayina tolya muceere mu baana, gende wakitaawo gyoba oguliira. Maama Shamusa ali eyo ng'onywa obuugi ebikopo 9, abaana nga bwe baawumulira tuddamu binywa. Gende wa maama ojo akuzaala nga enfumbire obuugi siri bulungi. Okweka omuze mu baana, oddemu bunywa nga bagenze ku ssomero, abo be baana. Ab'ebitiibwa ezzadde lye tuyina, ezzadde mulisabireko nnyo. Gwe kennyini mu nsabazzo, mu dduwaazo osabire abaana bo. Abaana bo bozadde wandyagadde babeere ki? Omwana mukwate nga bamuyonsa, omwana omusabire. Muteeke emikono gyammwe mu mitwe gy'abaana. Edduwa y'omuzadde teddayo. Bw'owulira nga mu maka go oyagalamu Messi, oyagalamu Enule, Ferdinand, gamba Allah nti kano nzadde ka Messi. Oba oyagala Shiba mu maka go, saba Allah mugaa nti ono anjagala abeere Shiba.
musabira abaana bammwe byowulira nga byoyagala mu baana sabira abaana bo gwe kennyini. Ekyokuna, abaana bammwe muyambeko balaga eddiini yammwe. Bw'omanya nti ndi musajja musiraamu, lwaki osaala nga abaana bo bakulaba bulabi? Saala nabaawo. Enkyofu oveewo omwana okimulumirize nti dadi twasaalanga naye. Ya aya yajja Allah yagamba nti ya ayuha alladhina amanu, basajjamu abakkiriza, qu anfusakum, muyambeko emyoyo gyammwe okutegeera Allah, mugitiisa emiriro, wa ahlikum naara, bw'omala yambako famire yo. Lwaki ova mu nnyumba ogenda okusaala ng'abaana bo bali awo? Lwaki oleka omukazi ku TV ogenda okusaala? Taalimuhum ddiin, musomese abaana bammwe eddiini. Nga mwagala Allah atuwe ezzadde eriramu, muzaale abaana nga mubajja awo awatuufu Allah wabagamba okubajja. Ekyo nkiddamu. Nga mwagala tufune ezzadde erirungi enkya erinaakusabirako, abaana mubajjaawo wennyini awatuufu Allah wakugamba okubajja. Ab'ebitiibwa, omusajja yenna amazzi ge ag'obutonde fikihi egayita ensigo ezisimbwa mpeke. Kati noonyereza nnyo ettaka ly'ogenda okuteekako ensigo yo. Ya hadisa yajja Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ng'agamba omukyalo Muhabashi naga nti ikhtaaru linutfikum, bamaama munoonyeze batabani bammwe abalenzi mubanoonyeze abawala abo bagenda okuteeka ensigo zaabwe ezimera. Nutfa bali bategeeza mazzi ga butonde. Fa inna al-irqata dassas, kubanga obutonde bugoberera. Taata tanoonyeza mutabani we mukazi, maama anoonya omuwala yanoonyeza mutabani we. Kati nga mwagala okufuna abaana abalamu era abaana enkya banaasigala mu nsi nga miti mirungi, munoonye abaana obajjeewa. Olaba omulimisa agriculture officer bw'oba ogenda kulima butungulu oba nnyaanya oba ki, n'omwebuuzaako asobola okukuwabula ku ttaka, naga ettaka eryo teribala kasooli, teekawo kino nabwe kito kino mukiyige nga mukijja ku nze. Si buli mukazi atambula nga mweru ayina ebiviiri n'amahipusi nti bamuzaalamu omwana. Ate abakazi mukigo okuva na leero, si buli musajja atambula ayambala empale nti asiba n'omusipi tibamuzaalamu omwana. Kati munoonye we bazaala abaana. Omubaka bwe yali agenda kuwasa omukyala gweta Mariyatul Qibti, Mariyatul Qibti mu Egypt e Misiri, yayungula abakyala abali 5 bagende banoonyereze ku mukyalo oyo gwagenda okuzaalamu abaana. Uli ekigambo ekyo? Gw'oyagala omuwala omusange mu Happy Boys oba mu nkuuka gye mwabadde ekiro, omuwala omulabe nga mweru munalwanda alina ebiviiri by'abayindi, ogule ennamba emitwalo egi, wiiki eddako obeere naye. Obadde omaze omufunisa olubuto mugenze kawempe, owa boda yakugamba gwe bba wa Saida, kati nze bbaawe. Lwaki watubuuza abo bali abantu ng'ekiro ekyo mwazadde akasezi ogenda kata mbagala nti ikhtaalu linutfikum, nga temunnaba kuwasa na kuzaala baana munoonyereze nnyo we mugenda okuzaala abaana, we mugenda okuteeka ensigo zammwe ezisimbwa. Kati mukunoonyereza mu kuzaala abaana bino wammanga bibanoonya ekikula. Tunoonye omuvubuka ono agenda okuwasa muvubuka mumpi, tumuweera akawala kampi, tebazaala akaana nga bw'okateeka ku kibiri ebigere biremera mu bbanga.
muvubuka ono muddugavu kagongolo, tumuwa omuwala muddugavu kagongolo, olumaama akola omulimu gwanoonya amagezi akiliya entegeera. Famire mwenziringa tebalina bwongo okuva ku jjajja waabwe emabega ate n'omu yayita P1. Katunoonya obwongo entegeera tomala gawasa. Oyinza omulaba muwala mweru alina amahips yakula bulungi naye nga P1 yamulema ne maama we yamulema naye kitaawe yamulema. Musajja wa Katonda naawe gye wabeera P2 zaagaana balaba ebirevu bizze ne bagasula genda ofune gy'owasa. Laba oguddeko yalemwa P1 olwendeku etutta ekidomola mugenda okuzaala ekicupa. Amagezi ate ebitiibwa ekyokusatu ekinoonyezebwa nga tugenda kuwasa tunoonya emize gya famire n'empisa zaabwe. Ebyo tosobola bimanya ng'omuwala wamujja mu nkuuka era tosobola bifuna ng'omuwala wamulabye ku dduuka. Ikhtaalu linutfikum, musindikana nnyammwe bakole save ku bawala musobole okufuna abaana abalamu. Eno edduwa giwulire enkulu sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga olumu aziika mikwano gy'ab'omunda ngaga nti ya rabbi innahu nazala bika, Allah nsalira omuddu olwali azzeeyo gy'oli, ne wa anta khairu manzuru bi, Allah gwoyaniriza emirambo. Asbaha fakilun ila rahmatika, akeesezanga mwetaavu ayagala omusaasire. Ne wa anta ghaniyu min adhabik, gwe mugagga mu kubonereza. Allahumma in kana muhsina, musajja ono avudde mu nsi oba nga badde mulongoofu. Nabbi yagamba nti muhsina wa ahli, bw'abadde mulongoofu ye yennyini n'abantu be nga yabakubiriza obulongoofu, Allah yongeza obulongoofu gy'oli ate abantu bateekeko baraka. Ne wa in kana musii'a, baba yali mu nsi ng'ayonoona, wa ahlihi, n'abantu be nga yabasomesa bwonoonefu. Gwomanyi kyogenda mumukolera naye bano abasigadde ojja bbawa empeera y'obwononefu. N'asoma aya egamba sanaktubu ma kaddamu wa atharahum, bwe mufa Allah awandika by'obadde okola n'ebyo by'olesa osomesezza abantu nga baabiyigira ku ggwe kegaba amakaago. Tulabyeko abaddu abafudde nga tugaba ebintu byabwe ne mugaba ebintu by'omusajja mumu ebya haramu, Yesu agala kwatula. N'abakyala bwe batyo nga mulina okutematema mini z'omukyala muziwe bawalabe mini. Kati omwana ayambala mini yennyina eyafa gye twakuwa kasikati kamwe kamutuuse ali mu mini atambula. Allah obuufu abukutaddeko n'emirimu gyagikuwadde. Mukkirize obudde buweddeyo. Message zange zibadde bbiri. Message esooka tojaguzanga omwaka. Message ey'okubiri, Allah obanga akuwadde omwana beera mwegendereza nnyo, si buli atambula nti azaala. Aya zibadde nnya. Aya esooka eri mu Shura, aya ya 9, aya ey'okubiri eri mu sura eyitibwa Al Imran, aya ya 9, aya ey'okusatu ebadde mu sura eyitibwa Nahli, aya 12, aya esemberayo ddala eri mu sura eyitibwa Fusilati, aya ya 40. Hayyakumullah wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.